Abantu babiri bafiiriddewo mbulaga mu kabenje akagudde ku kyalo Buyinja Butole mu ggombolola y'Empenja mu disitulikiti y'Egomba ku luguudo oluva Empigi okudda e Ssembabule. Pikipiki ebaddeko abantu bana bw'etomedde loole ekika kya Kanta. Omusasi waffe Patrick Serugo kabituwe. Akabenje ako kaguddewo nga zikunukiriza mu ssaawa 2 ez'ekiro kumpi n'ekigo ky'e Buyinja Butole mu Gomba. Abavubuka bana abadde batambulira ku pikipiki ekika kya Bajaj Boxer namba UFW 688H bwe batomedde loole entono ekika kya Kanta etategekese namba era okukakana nga babiri bafiiriddewo ate abalala babiri balumiziddwa bya nsusso. Abafudde nga bategeseko erinnya limulimu kuliko omuvubuka Dembe n'omulala ye Marvin nga bonna batuuze b'e Rufukandejje Makindye mu Kampala. Ate abalumiziddwa kuliko omuvubuka George ali bubi nnyo n'omulala ye Walukaga Sudais. Abamu kubeerabiddeko nga bakulembeddwamu mulyo wa John Bosco w'e Buyinja Butole Gomba bategeeza CBS nti wabaddewo loole Kanta ebadde eva mu bitundu by'e Gomba ng'edda ku ludda olw'e Kampala. Kyokka ddereeva wa Kanta bw'alabye ebirime ebibadde byapakiddwa nga biri ku ludda lw'oluguudo olulala, odereeva nti kwe kweta omulundi gumu nadda ku mukono omulala ogubaddeko ebirime mu nkola eya U-turn. Ne bano abadde ku pikipiki nga bava mu bitundu by'e Gomba baddayo Endejje Lufuka kwe kutomera loole mu mbiriizi bwe badde eweta era ababiri ne bafiirawo. Kyokka ddereeva olumaze okukola akabenje asimbudde motoka nti n'abulawo. Naye tukubiriza abavuzi b'ebidduka bonna okubeera abeegendereza kubanga oluguudo luno olw'Egomba lulabise nti nalwo obubenje bugwako nnyo ng'okusinga buva ku ndiima ate n'abavuzi abavuga mu ngeri y'ekibogwe ng'ono wa Kanta akoze U-turn. Kyantiisa nnyo era poliisi tugisaba ebeere ng'ebeera ku luguudo luno olw'Egomba eyongere okutaasa abatuuze baffe. Ye omuvubuka asimattuse kyokka ng'alumiziddwa bya nsusso Walukaga Sudais ategeezezza abadduukirize nti abadde bava kuziika mu bitundu eby'e Kanoni mu Gomba nti ng'abadde baddayo Kampala Endejje Lufuka. Bwe tukoledde eggulire nga poliisi tennatuuka mu kifo awagudde akabenje ako. Kuba CBS nze Patrick Serugo. Abantu ba Kabaka abazzukulu ba Buganda basuze bulindaala okwetaba mu kuggulawo empaka z'ebika by'Abaganda ez'omupiira ogw'ebigere ez'omwaka guno mu kisaawe Wankulukuku. Emiryango gy'ekisaawe ky'e Wankulukuku gigenda kuggulawo ku ssaawa 2 ez'okunkya eri abantu ba Buganda bagenda okujja mu kisaawe okubaawo ng'abajulizi. Empaka z'omulundi guno zigenda kuggulwawo bazzukulu ba Kanyana ab'Engabye Ennyonga nga bambalagana bukanzu ne bazzukulu ba Kabaza abeddira akasimba. Minisita avubuka ebyemizannyo n'ebitone ow'ekitiibwa Ssaalongo Robert Sserwanga agambye nti enteekateeka entongole egenda okugobererwa olunaku lw'enkya erangiriddwa era n'akoola abantu ba Buganda bagwere mu kisaawe. Emiryango gijja kuggulwawo ku ssaawa 2 ez'okumakya era ku ssaawa 3:30 tutandike emipiira egiddirira egy'akamalirizo egy'abaana ab'obuwala. Tujja kuzannya emipiira 2 era buli muwanguzi mupiira ogwo yajja okuzannya okubaka okwakamalirizo okujja okutandika ku ssaawa 6:30. Ku ssaawa 7:30 ebika bitandike okuyisa ekivvulu ekinatwalira ddala paka ssaawa 8:30. Amangu ddala nga tumaze okuyisa ebivvulu mu bika byaffe nga buli kika kimaze okulaga nti weekiri ne vibe empitirivu wajja kubeerawo gaba ebirabo eby'abawala piira gugiweka akawuuwo ku ssaawa 10 zennyini ez'olweggulo. Jangu oyingire omwana ayingirira bwereere. Ssentebe w'emipiira egy'ebika by'Abaganda Katambala Alhaji Sulaiman Magala agambye nti empaka z'omwaka guno zisimbidde ddala ku bikujjuko ebya Ssaabasajja Kabaka okweza emyaka 7 egy'ekitiibwa. Lunaku mulindwa nga bwe twagamba lunaku lwankya n'enteekateeka zonna ffe ng'abatesitesi tulaba nti tuzimaliriza. Njagala okwebaza buli omu abaddeko ne waakutte mu kutereeza enteekateeka za leero. Enteekateeka zino bassebo ne bannyabo nsukulumuko olw'ensonga nti tusimbidde ddala mu bikujjuko by'amazaalibwa ga Kabaka emyaka 7. Ali nno mu buufu obwo twagala okukolera ekyenjawulo ogwaffe tugukoze naye nsaba bassebo ne bannyabo naddala batiimu managers abatiimu ez'enjawulo abakulu abakulira emizannyo yonna matiimu gammwe abataka ab'obusolya abajjajja bannange mutukunge abazzukulu babeereyo bonna Obuganda bika. Akulira eby'ekikugu ku lukiiko oluddukanya empaka zino Kabugo Mansour agambye nti ekisaawe ky'e Wankulukuku kiyoyooteddwa bulungi. Olunaku lw'enkya lukulu nnyo mu Buganda wano era ebika byonna
ebigenda okuggulawo byeteeseteese ekimala ate era biweerebbwa ebikozesebwa ebyenjawulo ebisobola bayambako ku nteekateeka eyo y'ennaku lw'enkya. Enteekateeka zonna zikyuse ku kisaawe kino n'omutindo gw'ekisaawe gwe kirimu mulungi era tusuubira nti omuntu anajja kulaba omupiira omulungi otunulira ku bagenda okusambira tafes wali mu kisaawe olaba nga walungi nnyo era tusuubira nti abamu abalaba ku gundi y'ennambole ng'akaseera kalabika kyekimu newankuba enjawulo tewali nekyo tubasuubira nti omunaba muzze mujja kulaba omupiira omulungi. Omukubiriza w'abataka abakulu ab'obusolya omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba akinogaanyiza nti Obuganda bika. Emipiira gino egiteekebwa ke kamu ku bubonero obulaga nti Buganda bika. Buganda ekolebwa ebika era ebika bivaayo ne biraga nti ddala weebiri mu Buganda. Ebika ebyetaba mu mipiira gino egy'ebika biwanika bendera zaabyo era birengerekeka era bikola omulimu munene. Mulimu omulimu gw'okunoonya abazannyi, mubeeramu omulimu gw'okuba nti omanyi okuzannya, mubeeramu omulimu gw'okutendeka abazannyi, ne mubeeramu omulimu ogw'okunoonya essente ezibeezaawo abazannyi bano. Era njagala okwebaza ebika byonna ebyetabe mu mbeera eno, tuwagire ebika byaffe tunyweze Namulondo. Kiza Robert team manager w'ekika kya Kasimba yeyanziza omutanda olw'okusiima ekika kya Kasimba okugulawo empaka z'omwaka guno era aweze nti Akasimba kagenda kubeera kakambwe mu kuluno. Twebaza Ssaabasajja Kabaka yasiima ekika kyaffe tuffe tuwatuggulawo ng'akuza emyaka gino 7 egy'ekitiibwa. Ffe nga bazzukulu ba Kabazi tweteeseteese ekimala ekintu kino twakikolerera dda era twagala okulaga ebika ddala ffe tusimbira Buganda ensonga. Tuli bamaanyi nnyo ab'ekika kya Kasimba era abantu bonna mbakunga abazzukulu ba Kabazi nkunga Obuganda bonna ne Uganda yonna bajje balabe Kasimba. Kuba Akasimba kanjawulo ffe tusimbira Buganda ensonga. Mudasiru Kagugube kapiteni wa tiimu y'Engabye Ennyunga agambye nti ku mulundi guno tebagenda kuswaza kika kyabwe. Iro ogwo mu mpaka zino kitegeeza ky'amaanyi nnyo eri ekika kyaffe eky'Engabye Ennyunga eri abayunga bonna era tusuubira okubeera nga tetugenda swaza kika kyaffe nga tuli wamu abayunga bonna era tugenda kuwangula empaka zino emaanyi ge tuleese omwaka guno. Wabula omupiira guno nga tegunnatandika wajja kusookawo emipiira egy'okubaka ku mutendera gwa semi-final ne final ng'ennyonyi Ennyange egenda kuzuuzumba n'Engeye ate Mamba Namakaka eyambalaga ne Bukanzu n'Engonge. Engabye Ensamba ye Nnaatamegwa ow'empaka ezaasembayo ez'omupiira ogw'ebigere ate ng'ennyonyi Ennyange ye Nnaatamegwa ow'empaka ez'okubaka. Abamu ku bakulembeze abalafuubanira eddembe ly'abannamawulire beeraliikirivu olw'okutyoboolebwa okw'eddembe ly'abannamawulire okweyongedde mu Uganda balabudde nti embeera bw'eteekyukeko bannamawulire bandikalubirirwa akalulu akabindabinda. Bano basinzidde ku mukolo ogw'okukuza olunaku lw'abannamawulire oguyindidde ku Paalamenti mu Kampala ogwateekeddwa ekibiina ekitaba abasakira amawulire ku Paalamenti ekiyitibwa Uganda Parliamentary Press Association. Omukolo guno ogwetabiddwako Nampala wa gavumenti Dennis Samson Obuwa akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Joel Besekezi Ssennyonyi omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Mucunguzi abalondoola akalulu n'abalala bangi. Omubaka wa munisipaali y'Ekira Ibrahim Ssemujjunganda asinzidde wano n'alabula nti singa eggwanga lyolekera akalulu ka bonna aka 2026 kya buswavu nnyo gavumenti okutunula obutunuzi ng'abalinyirira eddembe ly'abannamawulire mpaawo abakuba ku mukono. Yeah, right. Your wheels, we go and see whether we'll survive because it's going to be hell. I mean, even a by-election 2 kilometers from the center, people can be beaten the way they were beaten. Really, where we are now, I think we all prepare for the worst because it will happen. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Joel Besekezi Ssennyonyi agambye nti ebyaliwo mu kalulu k'ekawempe buli omu byamwewanisa omutima era ky'ekiseera bannayuganda bonna okuvaayo n'eddoboozi ery'omwanguka ku ddembe ly'abannamawulire. The media in Uganda is under siege, and we must confront this uncomfortable truth. The Kawempe North by-election is a recent bothersome example. Journalists covering that electoral process were subjected to abduction, beatings, harassment, arbitrary arrests, and violent intimidation. I don't think the Electoral Commission deployed those soldiers and the judge. You probably don't even know who these were. But I thought that as the person, the entity that was in charge of this exercise, your voice should have been unequivocal. Wabula Nampala wa gavumenti Dennis Samson Obuwa kinogaanyiza nti bannamawulire balina kukaaba mpola kubanga gavumenti eri mu buyinza efuddeyo nnyo ku ddembe lyabwe bw'ogeraageranya ne gavumenti ezaasooka.
Ugandans, we seem to over-concentrate on where we are without looking at where we came from in the past. You could not have the latitude of even assembling. One of our former presidents is quoted to have said, there is freedom of speech, but I cannot guarantee freedom after speech. Let me state that the future of press freedom with engagement with the different stakeholders is in your hand. Y'omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Muchunguzi agumizza bannamawulire nti eddembe lyabwe lifiibwako nnyo era lyakufiibwako mu kalulu ak'omwaka ogujja wabula nti kino kirina kutuukibwako nga bakwatibwako ensonga bonna bagoberedde amateeka ne ssemateeka w'eggwanga lino. Commission has always said this, that there is no place for violence in our elections. The security and safety of journalists or any other actor or participant in the electoral process is very important. I would like us to see and to commit that unless there is security for everybody in the electoral process, including the voters, including the candidates, including electoral officials, the journalists cannot be safe. Olwaleero alipoota ekwata ku ddembe ly'abannamawulire efulumiziddwa ekitongole ekitakabanira eddembe ly'abannamawulire ekya Human Rights Network for Journalists Uganda eraze nti mu myaka 5 egiyise poliisi ekyalidde empanga era nga anaaligivuganya atannazaalibwa mu kulinnyirira eddembe ly'abannamawulire. Manya obubono obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibako Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma gasannyalala senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Ekitongole kyonna kya ddembe okusaba omuntu ebbaluwa ye ey'obuzaale nga munnamateeka Joseph Ndawula bw'annyonnyola. Etteeka elya Registration of Persons Act 2015 mu kawairo namba 4 ligamba nti ekitongole kyonna mu kukola emirimu gyakyo kisobola okusaba omuntu okuleeta ebbaluwa ye ey'obuzaale oba giyite birth certificate era ekiragiro ekyo kibeera mu mateeka era mu kawairo kukakamu bagenda mu maaso ne bagamba nti ekitongole ekyo kisobola okuyimiriza oba okujjawo okuwa obuyambi bwonna eri omuntu abeera asabiddwa ebbaluwa ye ey'obuzaale. Ekitongole ekirabirira ekibuga Kampala ekya Kampala Capital City Authority KCCA ne kinnaje kivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi ekya NEMA bitwaliddwa mu kkooti olw'okulagajjalira olusozi lwa kasasiro mu bitundu by'ekiteezi olwatta abantu abasukka mu 30. Bannakyewa ab'ekibiina ekya Center for Health, Human Rights and Development nga bali wamu n'abatuuze mu bitundu by'ekiteezi beekozeemu omulimu ne baddukira mu kkooti okuvunaana KCCA n'ekitongole ekya NEMA olw'ebyaliwo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde. Bano balumiriza KCCA ne NEMA okulagajjalira obuvunaanyizibwa bwabwe bwe baalimu okukuuma obulamu bw'abantu abaali baliraanye olusozi lwa kasasiro. Ekitongole kino kirumiriza nti KCCA ne NEMA n'okutuusa kaakano bakyakozesa ekitundu ekyo okuyiwa mu kasasiro wadde nga bakimanyi bulungi nti kyabulabe ddala era kikyateeka obulamu bw'abantu mu katyabaga n'okwagala okubatuusaako obulabe. Ekitongole kitegeezezza nti KCCA ne NEMA balina obusobozi okukyusa ekifo gye bayiwa kasasiro kubanga baali baalabulwa dda ku njege eyinza okugwa mu bitundu ebyo naye ne bawalaaza empaka. Kaakano bano baagala kkooti enkulu eyisa ekiragiro ekiggalirawo ddala ekifo ky'ekiteezi n'okuzzaawo obutonde bw'ensi obwayonoonebwa oluvannyuma lwa kasasiro oyo okubumbulukuka era n'okuddamu okulongoosa kasasiro aliwo ekifo kiddemu kitemagane bulungi abantu okusobola okukyeyagaliramu. Bano era baagala kkooti erangirire nti obulamu bw'abantu nti KCCA yamenya amateeka agakwata ku ddembe ly'obuntu okubeera n'obulamu obulungi
n'ebyobugagga ebyabwe ng'abantu n'okubeera mu bintu ebibeetoolodde nga bibawa obulamu obulungi so si kiteezi nga bwe yali. Munnamateeka Nuru Nakibuuka Musisi era nga yamyuka ssenkulu w'ekitongole ekya Center for Health, Human Rights and Development ategeezezza nti omusango guno gugendereddwamu okunyigiriza abakulembeze abakulembera ebitundu ebyenjawulo ddala KCCA n'ekitongole ekya NEMA bakimanye nti baliwo ku lwabwe wabula bakolera abantu ba bulijjo. So we are seeking orders and declarations from court, declarations that the actions and inactions of KCCA and NEMA violate the right to a clean and healthy environment, health, life, among others, which are within the constitution of the communities of Chitezi, the rights of the communities of Chitezi. We are also seeking that their failure to timely decommission the place has actually resulted into the impacts that the communities of Chitezi are facing today, and therefore violation of constitutional rights. Kaakano kooti enkulu yerindiriddwawo ku olunaku kwenetandika okuwulira omusango guno. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu ekikubiriza buli muzadde okutwala omwana we agemebwa omusujja gw'ensiri. Mu kugema gavumenti kweteekateeka okw'omwezi gw'okuna eddagala eppya erigema omusujja gw'ensiri lye rigenda okweyambisibwanga okutaasa abaana baffe babeere n'obulamu obweyagaza. Banyini masomero nga bakulembeddwamu Haji Muhammad Mutebi basabye abazadde okutwala abaana okubagema omusujja gw'ensiri mu luwummula luno bakule bulungi. Abaana baffe bayingidde holiday esookera ddala mu mwaka. Abazadde bakuma abaana baffe okusingira ddala babakuma omusujja gwa malaria, enkuba kati nnyingi, ensiri ziteekwa kuba gye ziri nnyingi ewaka eyo. Ate era ne mbakubiriza abazadde baffe twala abaana baffe bagemebwe omusujja ogwo kuba omusujja guli mu kugemebwa kati. Abaana mufube okulaba nga mubatwala bagemebwe baleme kuba nga bawulira ag'empuna. Omusajja yalina ekirooto eky'okwegatta ku poliisi enzinyamooto ddaaki eddalu li mu linnya Ejjoba akidde ennyumba ye n'agikumako omuliro alabe engeri poliisi gy'ekikolamu. Mu kibuga Northumberland ekya Bungereza poliisi ekutte omusajja James Brown owa Kazoole eyagikubidde essimu ng'ennyumba yagiteekedde omuliro. Amawulire gategeezezza nti James Brown omuliro yagukumye emirundi ebiri, ogwasoose yatidde nnyo n'ayita poliisi eyeeyanguye okutuuka n'ezikiza omuliro ogwo, wabula ekiwuggwe nga kimuweddemu yazzeemu okukoleeza ennyumba anyumirwe engeri poliisi gye lwanaganamu n'omuliro. Poliisi mu kwekaliriza ekyavuddeko omuliro gw'emirundi ebiri ekizudde nti musajja mukulu ono yennyini abadde acomeka enju ye bw'atyo n'assibwako obonnyogoga.